Do you come with two teachers? Amazima ga Katonda ekyo kyana simanyi kyengenda kikolera. Nze omwana simanyi kyamukolera nange yansukkako ndaba birabo ebintu bye byakola. Ne saa zino mbu ali mu bitabo. No problem. Mama yamuyonsa atya oba kiki? Mama akikolanga mutya okubeera nga mulimu ku magezi sente zange ne zibeera nga tezigendera bwereere. There is God in everything we are doing. Watuteekangako omukono ogw'ekyuma bwe twasomeranga totuzannyisa okusomanga okutwalanga ekintu ekyamakulu. Naye kati simanyi muzeeyi kuba wagwamu buggwi tokyali mukambwe ku bintu by'okusoma awo simanyi. Continue. Kati ali awo mbu ayagala mbu ntandike musomeseza ku online. Naye talina yadde akantu kasobola okutta mbu nange nyono ne ssente mbu mugulira data asomera ku online. You know what I need to tell you? Kasimagwa bannaye talina magezi, Kasimagwa talina magezi. Kakati olaba nti ali awo. Naye ne mala muyita mbu mubuuzeyo akabuuzo. Ogenda kulaba ansa gyanziramu naye nga ate akabuuzo kangu nnyo. Kati muyite tulabe akabuuzo kogenda omubuuza obwangu bwe kali tulabe oba nako taakatuuka. Muyite tulabe. Kankigezese nkiyite. No problem. Kasimagwa. Wanji mzee. Jangu. Kale mzee. Zangira kibuuza akabuuzo Katonda ogenda laba okinanaagira. Wanji mzee. You know what I need to tell you? Oli mu bitabo oli bize? Ye mzee mbadde ndi wano nsomako ku kitabo kyange ekya math. No problem. Nina akabuuzo ke njagala okubuuza okanziremu. Kitegeera? Akabuuzo konna koyagala buuze. Continue. Emu gattako emu. Ha! Apostle, we hear of this. Emu gattako emu. Emu gattako emu 11. Jesus! You know you can be prosecuted for that. Emu gattako emu. Emu gattako emu 11. No GCSE, no A level. Emu gattako emu ziba 11. Yes. Apostle, we hear of this. Olabye nkugambye nti saa zino ali wali yeefuula asoma naye mu mutwe talina kyayingiza. Kale bwe ziba nga ziri 11 koloti genda wali ku mmeeza ogyewo ennusu 2 ogenda ongulire wayibooko 2 okomewo. Ndate wayibooko 2. Kale mzee eyangu omwana talina magezi katolidde mbwe muwo gattako emu ziba 11 obongo bufu naye wano mu kuzannya mu kulya awo batusobola kumukwata nsobi. Will you keep quiet? Kiraka okusoma tabivaako mu butabo mwamalamu bumazi biseera tabiriiko ebyokusoma. Nze izi zino wayibooko ndeese. Kale emu gimpe emu giwe baabawo. No problem. Emu ngikuwe emu ngiwe baaba. Njuzeemu oba ngire kapapula. Child. Olanga omuntu omukulu bw'olowooza ogenda zituwa otya. Continue. Emu eyo ino ndala yiri baba. Kayibooko kafaanana kalabika okuwooma. Mpozi wagambye emu gattako emu ziba meka? Emu gattako emu ziba 11. You will move out of this house. Kale oli mulungi. Tata nze tompaddewo ku wayibooko oli kulya ne baba yekka. Wagambye emu gattako emu ziba meka? Nagambye emu gattako emu ziba 11. You will hand Ku 11 bw'ojjako 2 wasigala meka? Ku 11 bw'ojjako 2 wasigala 9. Wasigala 9. Kale katoddamu kusaba wayibooko ndala genda olyeza omwendo ogusigaddewo ffe tuliddeko zino 2. There is God. Kati olumpadde ku wayibooko. There is God. Genda gasiya bulungi.